jako akawuwo. Omukisa guno okwebaza abamagombolola bonna musaza Kyaddondo olw'omulimo ettendo gwe bakoze mukuŋŋaanya omusaayi. Luvannyuma lw'okukomekereza kaweefube okugaba omusaayi mu ssaza ly'e Kyaddondo, ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza lino kitegesa akabaga ku Northern Bypass Resort e Masanafu mu ggombolola ya mukulu wa kibuga Lubaga okwebaza abaami b'amagombolola kukuŋŋaanya omusaayi. Omukiise w'essaza ly'e Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda, Jane Francis Lukwago, asinzidde wano n'asaba abaami b'Omutanda okweyambisa obumu bwe bayolesezza ne mu nteekateeka endala gamba ng'ebyobulimi. Twalwa obumu Buganda ejja kutuuka ku ntikko. Kubanga Buganda okutuuka ku ntikko kyetaaga kukolera wamu. Era nyongera bwongezi kwebaza nti bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'ebintu byonna enteekateeka zonna za Ssaabasajja Kabaka ezikolebwa bwe tulaba nga tutambulira wamu mu mwanyi terimba, mu byenjigiriza, mu byobulamu, Buganda egenda kubeera ng'etuuka ku ntikko. Dr. Fiona Kalinda nga yakulira ebyobulamu mu Kyaddondo asabye abantu b'e Kyaddondo okwongera amaanyi mu kulwanyisa endwadde bw'atyo ne yeebaza abeenyigira mu kugaba omusaayi. Vubuka mubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya akyaliwo ate keese zonna empya ezisinga obungi zaali mu Kampala ne Wakiso zaali mu Kyaddondo. N'olwekyo mbakuutira bannakyaddondo twerabirire ate nga kw'otadde n'endwadde zino zonna endala nga sukaali, mutunuuzi, endwadde zonna ziri wano. Omumyuka wa Kaggo owookubiri Bakulu Mpagi Ronald akubiriza abantu bannamunswa abawangaalira mu mugotteko okwewala ebiyinza okubaviirako endwadde eziva ku buligo naddala mu kiseera kino eky'enkuba ng'egenda mu maaso n'okufudda emba. Abantu abali mu migotteko nga bwe tumanyi nti Kyaddondo ky'ekitundu kya Buganda kisingamu abantu abungi. Tubasaba bafuba okulaba nti babeera neeyisa ennungi nga tebasuula kasasiro mu myala okubeera nti amazzi gasobola okukola ki okutambula obulungi. Bw'abadde ayogerako eri abaami ba Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo, Agnes Nakibirige Ssempa yeebaziza nnyo abantu ba Kyukyu abaasaasaanya amawulire g'okugaba omusaayi ekyasobozesa bannakyaddondo okujjumbira enteekateeka eno. Koledde wamu mu kunoonya omusaayi ng'osanga omwami w'eggombolola, osanga omwami w'essaza n'abamyuka be n'ab'ebitongole. Eyo y'enkola gye tuba tukola mu mirimu gyaffe egya bulijjo. Bw'ofuna amawulire togakodowalira kubanga bw'onoogakodowalira tojja kukola. Bw'onoogasaasaanya mu bantu b'okola nabo ojja kusobola okukola obulungi. Oweekitiibwa Nakibirige awadde abaami b'amagombolola ssabbiiti emu yokka okubeera nga bajjuzza enkiiko zaabwe okutandikira ku mutongole okutuukira ddala ku w'eggombolola. Abatongole n'olwekyo muteekwa okuba nga mumaze okukanula amaaso okulaba abatongole abaakabaluwa, ab'emiruka abaakabaluwa. Twagala okuba nga tewaliiwo kyonna kye batubuuza wa Ssaabasajja Kabaka nga ate tugamba oyo saategedde ate ono takola. Mulabe y'abakola abaaka gye bali. Era nze bannange mbawadde ssabbiiti emu yokka nga mumaze okutuusa amannya ge tusuubira. Kanyige Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tuyige engeri okubeeramu mu kibuga, engeri gye tusobola okubeeramu mu kibuga.